Mwenambala musiza mulinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kati naawe nnyambo namusiza neighbor yakulinaanye kubanga obudde bwatuddusedduseko dda. Neighbor mulamuseko tugende mu kigambo kya Mukama. Kyempita nnooza okumulamusa nzingiramu n'omugamba nti kozzi gwani. Bambi nkwegayiridde mubuuze nti kozzi gwani. Bwamala okugaa nti ye guuni ng'omugaa nti owaawa, akolera wa, osula wa, bibuuze nze nkulagidde osula ludda wa. Tokkiriza byakugamba nti Mukampala wa. Kama waffe bazibwe. Akuwulire gy'akolera batunda biki? Mugendi mwe mutunda ki? Mutuusa ki? Oba mutunda ki? Kati togaana kusembyayo kino nze nkiragidde omubuuze nti kozzi gwe mukaani oba bawaani. Eyo manyi abantu amu bwebabuuza ebibuuzo bwe bityo babeera challenged ne bajjukira nti balina okubeera n'abantu. Abantu abamu batera okubivaako lina abyerabira naye bw'okimubuuzaga nti kozzi natuuka dde okubeera n'omuntu. Abantu babeera mu bizibu byabwe ne babyerabira. Ekyo nkitegeerera ku mukazi omusunemu ali mu Bayibuli. Yali yasabira omwana n'asabira omwana kirabika ne bigaana, ng'asabira mwana mulenzi ne bigaana. Ebyo n'abita n'abivaako n'abyerabira era n'abifiisa. Ne zireeta Erisa nnabbi ajja atandika okusula mu maka ge. Erisa n'ajja n'alyawo emmere, ekyavaamu omukazi n'amuzimbira ekisenge ky'okusulamu n'amuwa accommodation. Erisa gye yakoma okusulawo n'okulya emmere y'omukyalo ono omukazi omusunemu, gye yakoma okwetegereza nti omukyalo ono talina mwana wa bulenzi. Olunaku lumu n'abuuza Gekasi, naye omukazi ono atukoze obulungi bungi nnyo, tumukolere ki? Twalifunye ekintu ne tukimukolera. Kakati Gekasi n'aga nti nze mmanyi ebbanga lyemmaze wano nga neetegereza ekitali wano nkimanyi. Omukyalo ono sente azirina, ennyumba agirina, obufumbo abulina, naye omukyalo ono talina mwana wa bulenzi. N'aga nti muyita ajje wano. Ne bayita omukazi omusunemu. Omukazi n'ajja, nabbi n'amugamba nti watukola obulungi bungi, olwaliro njagala kusabira ofune omwana ow'obulenzi. Omukazi n'aga nti ndeka nze saagala, tonkyamuukiriza ekyo nze nakitadda nakivaako. Tolimba muzaana wo, ndeka mbeere nga bwendi, nakitadda nakireka. Kaakati ekyo ne kimba okuyiga nti abantu abamu babeera mu bintu byabwe ne babyerabira. Weewonye nti mu maka ge yasulangawo ne nabbi yavanga awo n'agenda akola ebyamagero ku kyalo kyonna naye nga yalinawo ekyetaago. Kyamuluma dda naye yakivaako, talina mwana wa bulenzi. Ninga yakimanyiira. Tetulabako ng'agamba nabbi nti leero komaze okulya emmere yange nsabiraako nfune omwana omulenzi. Yakita. Naye bw'oyo mumbulize ndi kiki kyewavaako kyewata wataaki. Abantu bata ebintu ne babyerabira. Olinagandiza ekyo nakola ndya nakita. Era tero bayitayo wano bulijjo nogati bannange abaagala okubasabira mufumbirwe muveeyo muyimirire wano. N'olaba nga waliyo abavaayo naye nga waliyo atavaayo nga yabivaako. Ate nga si mukadde nnyo ng'olaba alimu emmunye era nga basobola omuwasa naye nga yenyiwadda yekyawakyawadda bakisabirasabira ne bakisabirasabira ne kitabawo mu tayimu gye yali ayagala n'akola atya. Bivaako naga nti mumbuzaabuza mundeke kansigale nga bweri nfe ŋŋende mu ggulu. Kati nno olunaku lw'onoowulira nangiridde wano ekintu oddukanga sokoleka okubivaako, towanika, tosuula mu ttawulo. Twagenza okwetegerezanga mu lugendo lwaffe olw'okulokoka luno, mu lugendo lwaffe olw'okulokoka nga Yesu ayinamu omulimo, Yesu ayinamu role gy'ateeka okukola mu bulamu bwaffe. Of course kwe kutulokola. Ani atulokola? Sikyabawulira. Ani atulokola? Naye bw'amala otulokola okusinziira ku nnyiriro twalabye mu Yokaana
14 Yesu bw'amala okuyita Laazaalo emagombe, Laazaalo avaayo tali perfect. Laazaalo avaayo nga waliwo ebimubulako. Laazaalo avaayo amagulu masibe, naye nga okuvaayo avuddeyo, naye nga amagulu masibe. Laazaalo avaayo nga emikono misibe. Omuntu omusibe amagulu asobola okutambula? Tasobola. Ate atambula atya magulu nga masibe? Laazaalo avaayo nga emikono misibe. Omuntu omusibe emikono asobola okukwata? Wangi? No wonder tolina kye wali okutte. Mikono misibe. No wonder tolina gye wali olaze. Magulu masibe. No wonder ne mu bulokole totambula bulungi. Bw'owulira ng'omulokole agambye nti owooluganda totambula bulungi, aba tategeeza nti otambula owennyera. Aba alina ky'ategeeza nti owooluganda mu kkubo lino ery'obulokozi totambula buki? Otambula kibaliga. Otambula ozunga, otambula owuguka, otambula ogwa. Ab'omwoyo bakitegedde ekyo. Amagulu ga Laazaalo gaali masibe nga tatambula bulungi, nga geetaaga okusumulula. Laazaalo ekyokusatu ekyamuliko, yayina ekiremba ku maaso ge. Laazaalo nga talaba bulungi. Laazaalo nga ne bw'atunula talaba. Feesi baagisabika, kuliko ekiremba. Kama yebaziwe. Kwaliko ekiremba, ne bw'ayagala okulaba talaba. Ne bw'azibiriza talaba. Ne bw'akanula talaba. Waliyo abantu abatalaba okumala akabanga, naye nga mubulokola aludderuddemu, naye nga talaba. Buuza oyo bulaza kulina nti gwe olaba ki? Kama yebaziwe. Tebalaba. Talaba mukazi wa kuwasa ye tabalaba. Era ganze musumba nze sibalaba. Obamwe muje mbanda biri bannange mugambire nalo ngomadina abanda biri nenze sibalaba. Ne babaawo yetakola alya tabalaba. Kampala nayo nejjudde emirimu naye y'ogugwe gwabula tayina gwalaba. Sisi toyo yabulwamu omulimo gwalaba. Ku maaso kuliko ekiremba. Ekibuuzo, emagombe yavaayo? Si kyabawulira, magombe yavaayo? Yavaayo. Yesu yamuyita n'agamba Laazaalo nti wangi fuluma ojje. N'alyoka afubutuka mu ntaana. Naye nga musibe amagulu, musibe emikono, musibe feesi. Tayina vision, talaba. Talaba kwolesebwa. Ne bw'omubuuza nti kiki ky'olowoozaako kati? Tayina ky'alowoozaako. Pulaani ki gy'olina? Agamba sirina pulaani. Sigirina. Pulaani ki? Tayina pulaani. Vision yo vision ky'okuva kaakati. Agamba Mukama ky'anaaleeta. Ky'anaaleeta. He's just surviving. He's just living life. Mukama ky'anaaleeta ky'anaakola alya. Bw'ajja gy'oli ng'ayagala omuyamba osobola omubuuza n'omuga naye oyagala nkuyambe ntya? Oyagala kukola ki? N'agamba oba kiki? Nze simanyi na kumanya. Ekijja kyonna mwe mundabire kyonna kye mulaba. Ng'omanya nti ono nno mu ntaana yavaayo, naye ku feesi kukyaliko ekiki? Ku feesi kuliko ekiremba. Baakimubikka. Baamusabika. Ebimu ebyasabika abantu bya mu kika ky'ewaabwe. Bantu batambula mu Kampala muno balaba naye si bangu. Ate obulamu bwe baalivinga nabwo si bwangu. Gye baayitira nayo si wangu. Balina experiences zaabwe. Omulaba nga atunula naye nga tatunula. Omulaba nga alaba naye nga talaba. Ku maaso nga kuliko ekiremba. Waliwo ayamuwunika yagamba tolina ky'oliraba. Kampala ojja gendayo bugenzi. Paka lw'olidda. Era nga ne bw'omubuuza olaba kye takola ki? Talaba. Abalala balaba naye balaba kifuula nnenge. Ebintu babiraba upside down. Waliwo omuzibe w'amaaso Yesu gwe yatunuza
yakwata ku maaso n'amugamba tunula, bwe yamala n'amugamba nti olaba ki? N'amugamba nti ndaba. N'amugamba olaba ki? Nti ndaba. N'amugamba sebo tombuzaabuza, yogera ky'olaba. Olaba ki? N'agamba nti ndaba abantu balinga emiti egitambula. Mbalaba beesulise balinga emiti egitambula. Oyo naye alaba. Okwo nako kuki? Nako kulaba. Naye abantu abalaba nga ki? Yaraba abantu ng'ate beesulise bali upside down naye nga balinga emiti egitambula. Kati oyo muwe embazzi. Omugendi genda ondeetereyo emiti 3. Olabe kyaleeta. Ajja kuleeta bantu. Kubayo abantu abalabanga miki? Abantu balabanga emiti. Bw'omutuma emiti aleetamu bantu. Kama ibazi. Buli lwotaba na njawulo, bw'otaba na njawulo wakati w'abantu n'emiti, ojja kutema abantu. Olekewo emiti. Ojja kutema abantu oleke emiti. Kiringa bw'otaba na njawulo wakati w'abantu ne Setaani. Ojja kuyigganya abantu, okyawa abantu, okolimira abantu, ovuma abantu, okutula abantu. So nga bakutuma kuyigganya Setaani, naye ate gojja kuyigganya bantu. Kama ibazi. Obukyayi bw'omulokole bwonna bulina genda ku Setaani, so si ku bantu banne. Bw'olaba omulokole amiisinga Setaani nga takyamwogera kayogera ku bantu banne, avuma bantu banne, omanya nti kati oyo yeetaaga kuddamu kukwata ku maaso. Alekeraawo okulaba abantu nga balabanga Setaani. Abantu si ye Setaani. Abantu si be baatutuma okuyigganya. Ebyokulwanyisa by'entalo zaffe Bayibuli etugamba si bya mubiri na musaayi, wabula by'amaanyi okuyita mu Katonda. Abantu si be balabe bo, Setaani ye mulabe wo. Bw'oba oyagala ow'okuwalana, walana mwani? Towalana bantu, walana Setaani. Mulokole baamutuma kuyigganya Setaani, si kuyigganya bantu. Baamutuma kuvuma Setaani, kukuba Setaani, menya Setaani, siba Setaani. Olutalo lwonna luteeke kwani? Setaani. Bw'onoomalira energy ku bantu, ojja kkoowa nnyo naye ng'okola kikyamu. Kubanga ekyo ate si kye baakutuma. Abantu baakutuma kubabuulira njiri. Mukama waffe kye yatusuubira okukola. Yava wano yatambula yajjawo n'amalawo emyaka 33, yagenda ensi yonna terokose. Naye teyavaawo mu bukaawo, teyavaawo mu busungu. Teyagenda nga li disappointed nnyo, ate teyeetemako mutwe. Naye kye yakola yaleka atendesa ejje lyabayigirizwa 14 n'abagamba mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Baatutuma kubuulira. Era ye Yesu tannabeera disappointed. Abantu balokoka. Nabano boolaba batudde wano bonna balokole, balokoka. Ensi yonna tennalokoka naye waliwo abaakola batya? Abalokoka. Okwo nako kulaba. Kasita olaba obukyamu ojja kulaba bikyamu era ojja kwogera bikyamu. Erinnya lya Mukama libaze. Laazaalo yalina ekizibu, yali talaba bulungi. Feesi ng'eriko ekiremba. Waliyo abantu nga economically tebalaba bulungi. Physically waliyo abatalaba bulungi. Nga gwe mulaba ng'atunula naye nga feesi eriko ekiremba. Waliwo yamusabika ekiremba. Politically waliyo abatalaba bulungi. Ye buli lwagenda okulizoninga alizoninga bubi. Alaba bubi, ebibala abikuba bubi. Talaba bulungi. Buli kaseera yejjusa. Leero omusiŋŋaana mu bbulu, luno n'omusanga mu yero, enkya n'ayambala guliini, luli n'ayambala kasigale kwambala bbulaaka. N'omubuuza ate kyekyaliwo luli nakulaba mu guliini gy'owaayi. Ate abo babi nnyo nnyo katombuulira. Kama yebazibu. N'omusiŋŋaana nga tayambadde yero ate bwe bukyenkya naga ate Setaani ali mu yero tayogerekeke yonna avuddeyo. Political aliko ekiremba talaba bulungi. Abalala relationship wise talaba bulungi, alaba bubi. Kyova olaba nga ye mu mwaka adeetinga abawala 6. Buli gw'omusanga naye agamba ngenda muwasa musumba tewali buzibu bwonna.
ngina mwasi musumba yono yennyini bwayitamu emyezi ebiri okudde nti kati ate oyo gwe nalaba luli olinga yali muwanvu ndi musumba kali ka setaani kennyini nnyini kali ka diamond tombulya nakata musumba nali sikubuuliranga setaani yali anyingiridde sitaani yali ankoledde olukwe nga sirulabanga yali ansindikidde agenti mulamba oyo mwala musumba mulabirawo oyo agenti yennyini agenti wa setaani alina n'obugere bw'embwa namulota ekiro nga aliko obugere bw'embwa musumba nali mpwedde n'omugaa nti okay koggwe kati ndi kuono ono ye mukama yennyini yamundagira ddala yayogera kama yayogera naŋŋamba oyo nomugamba okay kale onootubuulira wonooba otuuse myezi 3 omumubuuza aliwa ndi oli musumba dentist yennyini mukuuzi dentist yennyini ate nga ali wano waffe mubulokole wano wennyini naye akuula nomubuuza kati ekizibu kiri ku bantu abo abangi bozze olaba oba kyalibanga kiri ku ggwe gundi yali mubi negundi n'aba mubi negundi n'aba mubi negundi n'aba mubi tulabanga ekizibu kyalibanga kiri ku ggwe tekiri kubali boovunaana egamba nti ekiremba kyogere enkiwulire ekiki kiremba nga kiri ku maaso tekimuganya kulaba bulungi abalala ekiremba kibagaana kulaba mirimu mituufu yali jampe buli kaseera alinga kangalu mu January akola mulala mu January omusanga ku nseenene mu March aba mu ngatto mu April omusingana atunda njeeyo mugamba ayi mukama Katonda buli mulimo gonna agukola atya tanywerera ku mulimu gumu n'agandika nsooke njiikirize kino nkiyiikirize ndabe nfune ne bakasitoma bakimanyiire nga temu n'obukodyo batuuka ekiseera bantegeere nti kino kyentunda ye wala bazikeereyemu nga wakola atya ng'abuuka ng'agenda mu kirala ate nga nokitandika kitwala ssente nnyingi okitandika kimanyiiza abantu naye wennyini okimanyiira naye ye bwe zeesibamu katono ng'abuuka agenze mu kirala ekiremba tekiganya bantu kunywera mu makanisa ekiremba tekiganya muntu kubeera mu kanisa emu mwaka gumu asabira mu kanisa 6 ate buli gyagenda awo obujulizi buli gyatuuka awo obujulizi kama ebaza wa Buluganda kama yennyini yaŋŋambye nzijemu eno nadde nsabira gye naye mukama n'agamba nzijemu eno nti omwoyo yasenguka alimu eno yokka era Oluganda ke natuuse wano natuukidde ddala era mpulira n'amafuta ganzijjudde nze nampulira n'omwoyo kati atambula wano bannange nze sivaawo munoonyewo oluvannyuma lw'emyezi 2 olaba oba onoomulabawo ng'ali walala yagenze dda kangalu babayita ba kangalu sisters kangalu brothers manyi kangalu tebeera mu kifo kimu ebuuka buli kaseera bwe bamuyita mpulidde kamenya ye bamuyita mpulidde kamenya kasita awuliriza nti waliwo mu Nigeria yatandise wali naye ye nti amafuta yetagasiiga mu kyenyi yakunaaza manaaze nti nkugambye oli akikutula lumu tabaakuna wakirese nti ate kisigadde wano akunaaza wena n'otoba ogenda omusigano nga yina alinga ekiyoyo bwati bamunyise mu mafuta alinga ddole kiremba ekiki kiremba kasita kibanga kyakuli mu maaso nga bakisiba ku maaso you will never see properly naye omulimo gwe kyaki mulimo ki ogwa Yesu tumaze okugulaba kuyitayo Laazaalo mu ntaana naye bw'amala omuyitayo ate si yamuggyako ekiremba era si yamusumulula amagulu ate si yamusumula emikono kyaki ogwo mulimo gwayo Yesu tetumulabako ng'asumula Laazaalo magulu na mikono agamba atya abagamba atya wangi
Lose him and let him go. Because he's not going. He's stuck in one place. Yes, alagira batume. Batume bali presenting a church. Yes, ngalachi fenanga batuli wali muntu yetaga church. Abatume bali presenting a pastor. Buli atude wana yetaga pastor. Ulida pastor ye muntu katonda gwa umuzaka amafuta agakusumula ne gakutulako ebintu ebyakulemerako. Either okuyita mu kusabira oba okuyita mu byabulira. Yolyo ngambe kondi amina. Si kyabawulira. Osumululwa otya? Either osumululwa kuyita mu kusabira naye ate okusumulwa okukyasinza okubeera permanent. Wadde bannakampala tebatera nnyo kwetanira tebakwagala nnyo naye nga kwe kusinga okuleeta gye bayita permanent deliverance. Kwe kusumulwa kuliwa okujja okuyita mu by'owulidde. Deliverance that comes through hearing the word of the Lord. Okusumululwa okujja nga kuyise mu byokoze otya by'owulidde. Kubanga Bayibuli egamba nti era mulimanya amazima n'amazima galibafuula abaki. Freedom Yesu gyakyasinza okurekomendinga. Freedom Yesu gyaleka recommendings. Ye freedom ejja oluvannyuma lw'okumanya ki amazima. Amazima gano owulira mawulire babuulira mabuulire n'ogamanya. Bw'omala okugamanya emiguwa egikubaddeko ne gikutuka gyokka paka lwegiggwako oba okuba engalo okuba. Omanyi kangubuulire dayimoni za bika bibiri. Waliyo dayimoni zetugoba negenda nga n'okuleekaana ereekaana. Ezimu zisooka nagamba sijja kumuta ate bwegigamba genda ngeze. Ezo nazo gyeziri. Sometimes nanyini ogwevaako yinza n'okusalawo okumuzinyisa amazina n'asooka azina oba neyeyanjala oba neyeegaaluula oba n'akola ki ba asanga balina kwata bane mumukwate bananga agenda kukunama bane mumukwate bananga alwa azimu n'okkuba zikuba. Era bano ba asa bobanga omulabye omuguliranga soda bayita mu bizibu by'amaanyi nnyo. Mubakuba ebikonde ebitayogerekeka omulaba nga asha omuwanga ku soda. Lwakuba ndi ate gwe zaali zikuvaako tewamanya. Wagenda okudda engulu nga zagenze ne bye wakola tewabimanya. Kati ezo diamond gye ziri. Zo zakamba yaaya, zo ziri violent, zo tezigenda kasirise, zo zigenda zireekaana gye ziri tuzigoba buli lunaku. Kakati ate waliyo eziri diplomatic. Zetuyita diplomatic demons. Zo zitera na kubeera mu baasoma. Kuba nazo njivu. Ezo tebagamba ngambe nti genda negenda. Yo muntu yateekawo omutwe gwe naggulawo omutima gwe n'ateekawo emmeeme ye ne babuulira ekigambo ne bakibulira bw'olaba anyeenya bw'otyo omutwe ng'oga nti yeegenze. Gamba nti amiina. Zo tezigenda nga zireekaana. Igenda bugenzi yokka mpola mpola we bayitako nga n'okutegedde temutegedde nti egenze. Naye nga yajja nayo yasoma diamond njivu. Diamond njivu ebadde munywesa omwenge naye kati alina amazima g'ategeddaga nti okay bw'olaba agira okoti ng'aga nti yeesitudde. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Naye nga kyonna kiddayo okuba nti oli available okuwulira. Oli available abatume abayigirizwa bakusumulule bakuleka okola otya ogende. Bw'omanya ddi nti yagenda ng'olaba obulamu bwo bukyuse, ng'olaba muli addiction yo area gye walinamu addiction ng'owulira ogenda egenda ekuta. Walina addiction ku bakazi ng'owulira kitadde. Walina addiction ku mwenge ng'owulira kikoze kitya. Walina addiction ku sigala kitadde. Walina addiction ku pornography teweebaka nga tolabye pono. Yakolanga gundi sleeping pill yo. Omala kusaanukula internet n'ogenda ku website ez'abakunama ne bakunamira
ne bakunamira n'owulira nga agera kale noga nti awo ne bwe neebaka kati bagambye nti oyo n'ogigamba nti genda omulabe wano ng'agati yegenda bugenzi bwabaka amazima gategedde ti pornography gwolaba yakusibyeko obwenzi bwamala okitegera ngamba okay ngoga ndi yegenze awulidde ngambeko nti amiina. Bagalatiya 5:19 ndabirwamu y'omulokole mu linnya eddala engoye z'emagombe zoteeka okwekutulako. Bagalatiya 5:19 yatugambye bw'ati, naye ebikolwa eby'omubiri bya lwatu bye bino: obwenzi, empitambi, obukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga. Kyangu nnyo okuba omulogo ng'ate n'okulokoka walokoka dda naye ng'ate oli mulogo mu ngeri yo, naye ng'ate oli mulokole naye ng'ate okyaloga. Ebikolwa byonna ebyagaliza abantu abalala obubi, olina abantu b'oyagaliza obubi, obulabe, obubulogo, eddogo. Abantu amubayita nalyo nga tebalitegedde nti kati lyo lino nnyina ddogo. Trust yonna bwebanga teri mu Yesu naye ng'eri mu kantu nabbi ke yakuwa, pasita ke yakuwa, kalya kafuta kali awo mu nsawo, kacupa k'amazzi kali awo nabbi yakakuwa. Bakugamba manya genda okayiwe mu poloti ya muliraano, genda mansire mu dduuka ali, siga ku mulyango gwabwe, siga ku mmotoka ye mukuba ekigu. Dogo eryo dogo era lyenenye bwe baba bayisa abalogo okulokoka naawe lokoka. Kama yebaziwe obulokole tebupromoting ebyo. Okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe. Ayayayaya, bulabe. Ate obulabe bwali badde mu mulokole. Okuyomba. Kino n'omukyogerako mpola kikyali kingi nnyo mu bulamu bw'abalokole. Kingi mu maka, kingi mu kkanisa ne ku bituuti kati kwekiri. Kuyomba. Muntu yalokoka naye nga yasitudde olutalo okuyomba. Omulaba mukazi mumpi naye alinnya ne ku kitanda waggulu. Katonda wange ono akyali mulokole ono ajjula kuyomba. Gandi okuyomba obujja bwe bwassa Kayini Aberi bujja, era buno buli common nnyo mu mitima gy'abaana ba Katonda, buli very common. N'atamanyi nti abulina yesiŋŋana abulina. Omanya ddi nti obulina? Wuliriza nnyo success z'abantu nga bawa obujulizi biki bye batuuseeko. Ekyo ky'owulira mu mutima kikumala bumazi okumanya oba oyina obujja oba toyina. Teweetaga kutwala mu ddwaliro wa musawo kukukebera oba oyina obujja oba toyina. Owuliriza nga buwuliriza ng'abantu bawa obujulizi bwabwe. Olabanga bulabi ng'omuntu akuyisizaako emmotoka ye n'oweekebera n'olaba bw'owulidde. Owulidde otya nga oli ayisizaawo emmotoka ye? Owulidde otya nga gundi bamwanjudde ku kituuti nti yafunye bulaaza amutwala? What do you feel? Ky'ofiiringa kimala okukunnyonnyola oba oyina obujja oba toyina, oba oyina ekyokwenenya oba toyina. Bujja. Gundi yazadde, owulira otya? Gundi yafunye visa agenda bweru, what do you feel and how do you feel? Gundi ennyumba ye yagizimbye yawedde, how do you feel? Asibye enviiri ezisinga ezizo, owulira otya? Ani aŋŋambako nti amiina waakiri? Ezo zonna ngoye z'emagombe. Obusungu. Gamba nti wabula obwo. Obusungu. Obusungu nazo ngoye z'emagombe. Obusungu ngoye zaawa? Oyina kuba delivered from anger, especially the abnormal anger. Mukama waffe recommendinga agamba nti musunguwalenga naye temwonoonanga, whereby nti okusunguwala kiri nnomo. Obusungu okukulumba nga balina kye bakoze, omwana alina kyakkoze, bbaawa alina kyakkoze, mukyala we alina kyakkoze, driver alina kyakkoze. Okusunguwala kiri nnomo. But the question is, oyina anger management. Do you manage your anger?
bw'osunguwala ebisunguwalo byo biwangaala bbanga ki? Kubanga Yesu agambye Bayibuli egemusunguwalenga naye timwonoonanga. In other words, toganyanga obusungu okwonoonesa. Tokolangayo bibi ng'obikoledde mu busungu. Ekisooka mu byonna, bw'obanga tosobola kufuga busungu bwo, obusungu bugenda kukuleetera ebizibu ebirala by'otaalowoozaako. Tomanyi bungi bw'abantu bali mu kkomera olwaleero ng'obusungu bwe bwabatwalayo. Ali mu kkomera lwa busungu. Baamugamba bugendi akawala kaawali nti kannakyejwe nti kaazaala omwana mu bbaawo. Naga ndi ŋŋenda balaga oba balowooza bwe nalokoka nasiriwala busiriwazi. N'agenda agula akakopo ka asidi n'amuyiira, ne bakukwata ne bakuteeka ku poliisi, ne bakujja ku poliisi ne bakuteeka eruzira emyaka 15 n'omusajja gw'obadde olwanira n'omufiirwa, n'amaka g'obadde olwanira ne gafa, naawe obulamu bwo bwonna ne baburuyuninga ne bakusiba, ne tukusinga naye eruzira ng'oyambadde ekyambalo ky'abasibe sisita, oli mu kyambalo kya yero. Biba bya kala kiye aba yero, ng'oli neeyo obuulira njiri okufa obufi. Tukusinga naye n'ogani Mukama nkozesezza wano bannange okuva lwe najja wano abantu balokose. Naye nga kyava ku ki? Si lwakuba baali tebakoze bubi, baakukola bubi, naye oyina management ey'obusungu bwo. Tokkiriza ng'obusungu bwo kufuga ne bukozesayo ebintu by'ojja okwejjusa. Ogende naye kati ekyo nakoze kyaki? Gwe buli lw'osunguwala oyagala kureactinga, buli lw'osunguwala oyagala kukola damage. Towummula okutuusa ng'olabye ku musaayi. Omala kulaba ku musaayi okuwummula. Busungu. Sunguwala n'ogira okweyambulamu engoye. Bw'olemererwa okubaako b'okuba, waakiri weekuba. Gwe wennyini weekuba. N'oga nti era kale. Buuzo yakulinaanye nti ewuwo obukwata otya mu makaago. Tuleme kunyumya bali bettalabanga. Mubuuze ndi gwe obukwata otya. Obusungu bukuyisa butyeka eyo. Okyala bamu basunguwala n'asika engoye za bbaawe ez'abadde agenda okwambala n'azikuba mu bbaafu. Laga tojja bigendayo. Kuba bakugobe. Tojja bikolayo. Passport n'agikwata n'agiyuza. Kakati ate bbaawe abadde agenda China kusuubula. Asuubule mubeerewo. Passport egiyuzizzaamu. Kati mugenda kutandikira wa? Bayibuli gamusunguwalenga naye siwulira temukolanga mutya? Bayibuli erina n'amagezi amala geegaba. Abalumi 12 nti waakiri musegulirenga ki? Bayibuli eryaweya nti obusungu bubaawo era obusungu bujja. Naye bw'olaba bukuyitiriddeko kankuwa amagezi nga toyagala busungu bukuleetera emitawaana egiri kumaliza mu kkomera musajja gwe. Wangi omukazi gwe wawasa muzibuzibu wannakamwantette ayogera nga leediyo tamala, bw'atandika okuyomba abajja kumala nkeera. Kati ate awo waakiri mugambe nti nyawo nze ngenze ku kyaki ndabika sijja kusobola wano okubeerawo, yengeri yokka gy'ojja okukakkana kangende nsule ku kyaki nga nsaba. Otherwise waliyo abakazi abayomba nga tamala, ne bw'obanga ayebaka negamba webaka abaka biki kati ngambe ntowulira. Bw'osirika lutalo, bw'oyogera lutalo. Bayibuli oyo ow'engeri ng'eyo gwegandi musegulirenga ki? Musegulirenga obusungu. Otherwise ojja kukola ekintu bakusibe musajja gwe, bakusibire obwereere. Ani awulya ngambeko nti amiina? Ngoye zaawe ezo obusungu ngoye z'emagombe. N'amalira ku kino oba oli awo. Obusungu tumumaze ekiddako paka buli kaseera mpaka muwakana buli kintu
olina competition eziteetaagisa, unnecessary competition. Buli kintu kyonna competition, owakanira buli kintu, owakanira mu kwambala, bikusuula olusi ne mu mabanja mpaka oli mu mpaka eziteetaagisa. Banga mukyala w'okumuliraano yasibye enviiri za mitwalo 3 ate gwe obaddeko na mitwalo 2 ku mutwe n'ogamba shia awo wake tutunda TV njazisiba amanyiraani. Mpaka competition zijja kusuula mu bizibu. Sigala wookyali, tambulira ku levo yo, toyambalira gundi, tokolera bintu gundi, tokola bintu kuvuganya na gundi, buli kyokola kyekolere nga kijja mu nsawo yo. Ani awulira ngambeko nti amiina? Haleluya. Sikyabawulira. Mukama yebazibwe. Amiina. Okweyawula kuno kuli common nnyo mu bufumbo, kuli common nnyo mu makampuni, mu bizinensi, kuli common nnyo ne mu makanisa. Kweyawula kubanga bakunyiiziza mu ndowooza yolooza nti nekebadde bakuwa kabadde tekamala, kugwe ne weeyawula n'oga nti kangende ngule kalittunsi wange n'akaveera n'ebiwempe nkole kanisa eyange oba bammanyiira. Kweyawula, kwesalamu, bibiri biri awo bifaanagana. Kweyawula, kwesalamu bikola bya mubiri ebyo, era nazo ngoye ez'emagombe. Mukama waffe yeebazibwe. Sikyabawulira. Mukama yeebazibwe. Ettima ettima mulowooza kyekiki? Mulowooza ettima kyeki? Mu Luganda waliyo ebigambo ebirala 2. Waliyo omuti n'etti. Njawulo kyeri wakati w'omuti n'etti? Etti liba ki? Kyekiriisa etti? Si size yokka, libeera deformed, liba tiriri mu shape. Bwe guba muti nga gukyali mu shape nga basobola ogusalamu embaawo baguyita muti. Kasita muti gugejja naye nga gwagejja gukyamakyama kye bayita etti. Wangi? Abantu abamu batandika na mitima kuba Katonda bwe yali atonda yatonda ki? Mutima. Wayina mutima. Naye bw'ogukkiriza ne guyingira mu buli kasasiro ogubadde omutima nga lifuuka ettima. N'abantu batandika oddyogerako nti omukazi oyo ayina ettima, naye nga bambi gwatandika mutima. Omusajja oyo ayina ettima. Ate embizi z'abandi zirinnya mu compound n'azisuulira obutwa, ne zirya obutwa ne zifa. Kitegeeza takyalina mutima, ayina ttima. Ye watula omutima ewawe watuddewo ttima. Gwali mutima ne guva mu shape. Mutemu ayagaliza abalala obulabe, abukolaga ndi bammanyira kambalage, nze simanyirwa. Sirierabira nali nkyali mwana muto, kino ndikyogerako paka lwe ndiva kuno. Nali nkyali mwana muto, tuli mu nnyendo, ne batubuulira nti abaana baawali ku kyakumpi abaana 2 bafudde. Ne tudduka tutuukeyo amazima abaana nga bafudde bato bwe bati, ow'emyaka 5 n'ow'emyaka 7. Naye ng'abassa omumanyi, mukazi neighbor yaguze omucungwa n'agusalamu 2 n'agusiiga dayizoni n'asuula awo kumpimpi we buzannyira, ne bulonda ne bulya ne bufa. N'enkula nga ntegedde kye bayita ettima. Kati n'abamu ku mmwe ate nga mumaze n'okulokoka ekyewuunyisa mukola ebintu bwe bityo, n'okola ekintu nga kya ttima. Abantu abakola ebintu by'ettima batalina na kyagenda kifunamu wabula kulumya mulala afune peyini. Ettima lye libeera na bano b'owulira abatujju, Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram, atta abantu natta n'obwana obuto n'abakazi n'abatta, batalina kye bamukoze. Essanyu lye liri mu kulaba musaayi nga guyiika.
era lwafuna smile galaba emikono egigudde eri okugulu nga kuliko omutwe nga guliko kanaga nti ya I will recall that a day. Aba yasigala kusanyukira ekyo y'olutega bomu abantu ne bafa nga asanyuka. Lwaki yayina omutima ne gumusenguka kati ayina ki tima. Omusajja yayimirira wano n'abanyumiza musumba bamuyitani yave France manya Edmond yabagamba ndi nnyina yali house gaalo ewaka abasajja bana abatatuula abafungula buli sikaati ne house gaalo nga bazifungula taata we omwami wa waka n'afungula sikaati ya house gaalo okukakkana lubuto n'amuzaalamu omwana house gaalo ye musajja tasindika moruka n'atabuukira obamanyi abasajja abo tolya mmere yabwereere amanyi n'okutunulya house gaalo no niye house gaalo no yajja mutono naye ng'agezza iri ku mmere yange agejjagejja kati abasajja bajje bava eri bamutwali ku mmere yange gy'alidde abo modolo eyo gandi baako bulaza g'okono muge nti abo modolo eyo house gaalo ng'azaala mwana waka maama wa waka ng'amala nga bimugwa mu matu ng'abitegeera yeefuulira ddala talina kyagenda kukola kumba agenda kikola yaga mwana we abeeraawo tewali buzibu bwonna abeeraawo tujja mulabirira yagera house gaalo agenze eri mu compound kola mirimu n'akwata omwana n'amuteeka mu deep freezer ng'alinga ateekayo pooko house gaalo anoonya omwana bannange omwana wange omwana bannange mulese wano buli wantu wonna anoonya mwana tamulaba akaana kali ludda wa baakasaanikidde mu deep freezer bw'omuntu nga tanatuuka kufa bannange tafa akaana baakanoonyeza eddakiika eziwera mpaka lwe baagamba naye omwana alazeewa basaanukudde obuduloowa bwonna omwana bamusanga mu deep freezer teyafa mulamu kati mubulizi wanjiri w'amaanyi nnyo kama yebazibwe sikyabawulira ekyeryo gambo yahuno ndi wene nyange tima nirikuvaamu teeka gula mukono gwo gamba nti ayi mukama olunaku olwaleero nenenya engoye z'emagombe neekutulako engoye z'emagombe ntegedde nti okulokoka kirala n'okusumululwa kirala olwaleero malirira okusumululwa okuyita mu bigambo bye mpulidde nsumululwa era neekutulako era neegaana engoye z'emagombe ezo zonna zempulidde ayi mukama buli kyonna kyolaba nga kikyali mu bulamu bwange nga kikyalemeddemu ayi mukama nga sikyakirokole nga kintwaza mu geyeena era nga kinsiba era nga kivaako ne setaani okunjooganga nkiragira fuluma te obulamu bwange genda faya mu linnya erya Yesu. Weebale Yesu wekibadde kituula ayi Yesu juzaawo omwoyo omutukuvu juzaawo amafuta go juzaawo ekisa kyo juzaawo ekitiibwa kyo juzaawo amaanyi go mu linnya erya Yesu amiina.